basiba ne banyabo mwino kimanya nti president yalagira buli district mulimu akakiiko ke bayita district security committee akakiiko ako RDC yekyamaani waako twagala kwebaza okuva president bwe yakulondamu eyo entebe ozze tukulaba abantu wangi ne ku TV n'awalala ng'oyamba bannayuganda naddala ku nsonga ezikwata ku ttaka nsaba bunale bwe tumukubira enganiza Prophet Jeremiah bwe bakugambye pastor nali ku ofiisi ewa Kiso yantuukira ne mukyala we balinga abantu bana abala baali bamembazi ba church era ne bansaba nti waliwo abantu abababbira ettaka ku kyalo kino ky'Ekatale era nga yeesabira yeekubira omulanga ng'asaba obuyambi tumuyambeko era yandaga ekyapa nange nekwatibwako okulaba nti obaoli awo ali yali abba ettaka lya church kubanga yagamba lya church ate nga yaligula natwala obuvunaanyizibwa buna minisita okumutegeeza nti kampite ne famire gy'ogamba ababba ettaka lyo tutuule wano tusooke mu kamiitingi akatono oluvannyuma tugende ku gulawundi tulabe ekiriyo era si minisita twatuula wano wetutudde ne tuliza ku famire y'omugenzi Christophe ne mbagamba nti abadde andeese wano ye yajja mu ofiisi si mwe mwampise naye engeri gy'ataliiwo ate ng'ebbaluwa zaamutuuka ndowooza katuwawulizeeko tugende era bwe kyali twawuliriza okuva eri famire naddala minisita nga njagala nnyo okumanya kituufu ekibanja kino kitwakubanga lwali lusuku wano obwereere nze nga nze RDC nenfunamu okutya ne DPC ne DISO n'abala baali naye wano batuleese ate Prophet watuleese nga ndabawo olusuku nga ndaba kibanja kyamuntu ate yagamba waliwo olusuku lwa pastor oba lwa famire weruga nti pastor wano tayinaako wadde ne bw'omuti ogwo ne bwe kwaba akati nga kaguddewo nga kapasita tekaliwo ngamba bannaye basebo ne banyabo okusinziira kyendaba wano banamwe kyemulaba sisinza kwongera bingi kubanga ndabira ddala nti kino kibanja kya muntu kitudde omugenzi Christopher ate weyabayi nti sinza kyogerako nnyo okusinziira mwami ono mwana w'omugenzi Christopher Kawesi noono n'abala bali boolabye nga ndaba emyaka gyabwe mikulu kubanga ono mwami namubuuza olina emyaka emeka kozi wangamba emeka 65 agamba azaaliddwa wano kibanja kyawe kyamaana ngamba ffe wano kwegana ebituuza ebyokwogera nga abasibo ne banyabo ensonga ezo nyinza ozongerayo ewa minisita wa landi